kubakozesa bukozesa kubuzaabuza abantu nabbazi b'amaaso tebabakozesa basibira mu busibe naye babakozesa n'obatulugunya tubadde tujja akulembedde abasirikale abaculidde emisanvu makubo bamuyita mukiibi musirikale yeddira na lugave musajja muganda betubadde tujja ye kennyini ne bavugana bo ne batomera abaana ba Buganda basatu tetumanyi oba balamu oba bafu nga babatomera nga tewali musango bakozesa abaddamulira Christopher bakozesa abo Abaganda oba balina amannya ng'agaffe njagala obbasaba abaana ba Buganda temubeeranga abo guno omugigi egimu ku mirimu gyaffe gwe kusaanyaawo n'okusangulawo ebikolobero n'erinnya ebbiri bakusiiga n'olw'ensonga eyo baganda bange nga basinkana olwaleero nga sinaba nakweyongerayo muzikirize nteeka ekitiibwa mu baganda baffe bonna bonna abatemuddwa nga bali mu kaweefube okutaasa eggwanga lyaffe baganda baffe bonna bonna abali mu makomero olunaku lwaleero nga mwe muli ba Edi Mutwe mwe muli ba Machete Yasiinisa ekitoleko mwe muli ba Kalanzi mwe muli ba Umaru Kato nga mwe muli ba Kireewo Kivumbi bawaisa mufumbiro babobi Giant babobi Yanga n'abalala bangi yonna manyi tobaka buno lazima ku mulembe guno gubatuukako baganda bange tetunnapowa era nga bwe mulaba n'ensi yonna tennapowa tukyabalwanirira tubasaamu ekitiibwa tubaagala nnyo era tujja bajjayo era mujja kukomawo nga bazira kakati baana ba maama twasemba okujja maaso gammwe emyaka 5 giyise twajja maaso gammwe nga tulina ekirooto mu bwongo bwaffe nga tulina n'ekisuubizo ekya Uganda empya Uganda egenda otweyagaza Uganda egenda okomya okubonaabona Uganda buli muntu yenna kobere wa Kabila kingo jagyeyagaliramu Uganda nga abakulembeze bajja kuba abakozi b'abantu si babbosi baabwe twajja n'ebisuubizo bingi mu Uganda empya egyo tunatannaba kupowa tetunassa mukono naye ate mu myaka egy'etaano era twajja ne warning twajja n'okulabula bassebo ne bannyabo abali eno nsaba mukkakaneko yagane bana muli kumbona abeera bali kumbona ate abeere muli kumbona badde mbagamba nti twajja n'okubalabula twajja okubalabula baganda bange nti singa tetuwangula singa tetufuna ddembe lyaffe tugenda kubeera twolekedde emyaka 5 emizibu gye bayita reign of terror nabagamba kera nziramu nekibagamba nti buli lunaku Museveni lwamala nga atufuga Uganda edda emabega emyaka ennaku 5 buli mwezi gwamala nga atufuga tudde emabega times 5 buli mwaka gwamala nga atufuga tudde emabega emyaka 5 basebo ne bannyabo bwekityo bwe kibadde emyaka 5 egiyise okuviira ddala mu 2021 okuwamba abantu kweyongedde baganda baffe bazze babawamba babatulugunya babatemula nga tebakyalimu nakwekweka mwenna abali wano mwalaba muganda waffe Edward Sebufu gwe mmanyi nga Edi Mutwe nga mutabani wa Museveni amuwambye nga talina musango talina kitulu kye yali amukoze ne bamuwamba n'amutulugunya n'amusalako embiri n'amusalako ebirevu ne bamukubisa amasannyalaze ne bamusalasala obugirita n'amurekodinga ne ku vidiyo n'amukuba n'ebifaananyi n'abiteeka ku social media n'ababuuza mugenda kukola ki ali mu basement yange munyigiriza lunyakole mu myaka 5 egiyise baganda bange bongedde okubagobaganya ku mataka gammwe mu myaka 5 egiyise mugenze maaso nga mulaba obubbi obw'ekyeyononere obubbi obwo nga bukolebwa mu paliyamenti mugenze maaso nga mulaba nga babba nga bakozesa n'abamu ku baali beerimbika muffe nga banyagulira ssente y'omusolo ekiseera kyatuuka abavubuka abato
ne beekandaga mujjukira kye bayita walk to march to parliament abavubuka abato abazi university ne beewaayo ne bagamba tugenda kwekalakasa babakwata babatulugunya abamu ne babarepinga ne basobya ku baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi nga babikolera mu CMI ne mu poliisi. Emyaka 5 engiyise baganda bange obubbi bubadde tebukyakwekebwa nga banyagulula buli kye basobola okutuusaako engalo baatuuka n'okubba amabaati agaali gagenda okuyamba babwejjere ab'ekaramoja. Mu myaka etteeka erisooka lyakubajjako omwanyi. Mwe abantu b'omu Buganda mumanyi emmwanyi kye kitegeeza. Ne babajjako emmwanyi zammwe babafuulire ddala abawejjere. Etteeka eryokubiri mumpulirize. Etteeka eryokubiri lye baayisa kwe kugamba nti abannansi abatali basirikale bakwatibwe bagende basibibwe oba bawozesebwe mu kkooti y'amagye. Kitegeeza nti omusirikale ate nga mumanyi abasinga bavaawa nti omusirikale bwe yeegomba mukyalawo oba bwe yeegomba ettaka lyo oba baba alina kyayagala okutulugunyamu ajja kugulako omusango bakutwale mu kkooti y'amagye. Abaana ba Buganda bagunjira mu kkooti y'amagye bamaze emyaka 5, 6, 7 tebagendangako mu kkooti kubanga mu kkooti y'amagye omulamuzi omusukkulumu mumpulira omulamuzi omusukkulumu mu kkooti y'amagye ye Museveni. Ekkooti y'amagye tebwetaaga kuba looya abawozesa abantu si balooya naye be bakozesezza okugezaako n'okukyusa opposition bagiteeke mu mikono gya Museveni. Ekyo kye kibaddewo emyaka 5. Mu myaka 5 baganda bange mumanyi ebibaddewo. Mu myaka 5 ekyalo kumpi Kiramba ekiteezi kyaziikibwa Kasasiro. Kasasiro alemedde okumanejingibwa abaana abakyala n'abaami baziikibwa Kasasiro nga n'emirambo egimu tegirabikanga mu myaka 5 egiyise. Baganda bange emyaka 5 katino kambabuulire kino kigenda bakubya enkyukwe. Buli mwaka oguyitawo buli mwaka sente ze batusoloozamu musolo babbako trillioni 10. Tompulidde bubi. Sigambye miliyoni 10. Sigambye biliyoni 10. Ngambye batubbako trillioni 10. Biliyoni erimu miliyoni 10. Trillioni erimu biliyoni 10. Ekitegeeza batubbako biliyoni omutwalo gumu. Kati kitegeeza myaka 5 batubyeko trillioni 50. Ezo sente zibbibwa mu nguzi. IGG Mulyagonja yakola report n'agamba ababbi bonna buli wabanoonyerezaako abasanga beekwese mabega wa Museveni. Ekyo kye kibaddewo mu myaka 5. Mu myaka 5 mu ab'emityana bwe njogera ku Golodi mukitegeera. Buli mwaka Uganda efulumya Golodi wa biliyoni $2. Biliyoni $2 ze trillioni 7. Ezo biliyoni $2 gold oyo ebitundu 4 ku 10 avaawo Kasanda. Naye mu Kasanda tewaliyo luguudo lwa kolasi n'olumu. Ebyo n'ebirala bye bibaddewo mu myaka 5. Twongedde okulaba abavubuka abatalina mirimu. Twongedde okulaba Baganda baffe nga badduka bagenda mu buwaŋŋanguse. Twongedde okulaba bannyinaffe nga balwana ebiseera edda nga bakyatusuubula nga basireevu batugobanga misinde nga batusiba miguwa okututeeka ku byombo ogenda okufuuka abaddu. Ennaku zino twesasulira tusaba ne tudduka ne tusimba layini. Abaana baffe abato osanga passport bawandiiseko emyaka 18 naye nga kamama bw'okabuuza kagamba nyina emyaka 13 14. Abo bannasuuna abo bannakamatte abo bannakyanzi abo bannantongo abo be bannyoko. Ekyo kigenze mu maaso nga kibeerawo mu nsi ng'ate tugendayo kubanga gye tugenda wookya naye ate gye tuvaawo ababula. Bangi buli nnaku ku airport bw'oyogera n'abakola ku airport bakugamba on average buli nnaku bakomyawo emirambo 3. Emirambo egyo bagikomyawo tegirina bibumba, tegirina nsigo, tegirina organs n'ebirala ebifaanana bwe bityo.
ekyo kibadde bwe kityo emyaka gino 5 era bwe tutakyewunya kigenda genda maaso bwe kityo. Myaka 5 ebyensomesa bifudde wano we twogera olunaku lwa leero abaana baffe bakamala wiiki 3 nga tebasoma kubanga abasomesa bekalakaasa olw'obutafuna musaala gumala. Amalwaliro gongedde okuvunda, ekkuba lye tujjiremu liraba. Banyanzi bano basomera wano busuubizi. Twajjanga ne taata nga tulaba bino ebifo nga birungi nnyo nga n'olwo oluguudo terwali lwa kolasi naye nga lufaanana bulungi. Oluvannyuma lw'emyaka 40 busuubizi bwati bwafaanana n'ebitundu bya Buganda ebirala byonna ate nga bigenda maaso okudda emabega okujjako mmwe bannannyiniwo nga mulina kye mukozeewo. Mukisa mulungi kitulina omukisa. Mu myaka 5 mwongedde okunyoomebwa, mwongedde okutulugunyizibwa. Mu myaka 5 mwongedde okuvuulwa, mwongedde okugwamu ekitiibwa nga tebazaala wammwe mwekka naye baatuuka n'okuzaala wabeene. Museveni n'agezaako okwefuula kabaka ku ttaka eritali lya bajjajjabe n'ayita n'abataka ng'anyooma Ssaabataka ye nga yayagala okuwa abataka ettaka. Mu myaka 5 nga bwe mulaba abavubi tebakyalina right evuba kuba ennyanja bazitwala. Bagenda maaso ku bingi nnyo basebo ne bannyabo kuba myaka gino 5 era abasomesa bongedde kubonaabona. Mu myaka 5 abasirikale bongedde kubonaabona baagaana okubongeza omusaala ate naffe abaali bagenda okubonga nange kennyini alegenda okubongeza omusaala akalulu kange ne bakabba kyokka abasirikale balobedde awo. Kubirumamu Abaganda n'abasoga bwe babanyagako ebikajjo nammwe Abaganda bwe babanyagako emmwanyi. Naye nina obubaka gye muli Baganda bange. Olunaku lwa leero sizze kuba kampeyini. Weewaawo kale nzze kuba kampeyini naye sizze kusaba kalulu kubanga sirina kubuusabuusa Baganda bange ti ne bwe nandize gye muli ne bwe sandituuse gye muli ensonga zennyimirirako muzimanyi. Lwaki tuze gye muli? Nzize gye muli mundabeko, mundabe nga ntambula mumanye nti saapowa. Nzize gye muli nammwe mbakyaginga embeere nga temwapowa. Nzize gye muli okubawa amawulire ag'essuubi. Nzize gye muli basebo ne bannyabo okubategeeza nti tulina omukisa ogutabangawo. Tulina omukisa basebo ne bannyabo. Yes, bangi nnyo badde babuuza nti Bobi ate katuddeyo mu kulonda luli twalonda ne babba akalulu kaffe. Yes, twali tulonzeko ne bakabba, twali tuwanguddeko ne batatulangirira. Naye Baganda bange okupowa kuba kuwanika kuba kukkiriza ate ekyo tekigenda kubeerawo. Tulina omukisa, tulina omukisa, opportunity. This is one special opportunity to end the suffering. Tulina omukisa okukomya okubonaabona si ku abaana ba Buganda bokka naye abaana ba Uganda bonna. Twabadde Busoga mwakirabye mwalabye abaana b'e Busoga, mwalabye abaana b'e Busoga. Naye kati kambabuzeemu abaana b'e Buganda, ngamba Abaganda bakuno muli kambabuze ekibuuzo kino kubamu akafaananyi tisinga Abasoga be baali wano nga ffe tuli eri singa Museveni akyabamanirira. Bakozesezza obuntu bulamu bwaffe, bakozesezza empisa zaffe, bakozesezza okwetowaza kwaffe, bakozesezza okuwa abakulu ekitiibwa ne batunyooma ne batuzalawa ne bakozesa n'abo be twali tuwa ekitiibwa okutubba n'otukuumira mu busibe. Ekyo kikoma leero. Tuzze okubanjulira oba okuttaanya kye bayita protest vote. Tugenda mu kulonda kuno singa okwa bulijjo. Tugenda kulonda mu kulonda kuno okufuula okw'enjawulo. Kuno si kwe kulonda kwa Museveni okwa bulijjo. Kuba okulonda mu regimu ya Museveni kutera kubeera bwe kuti okajja gamba mbalike abavuganya oyo gwe nsinga okutya mumulemese. Kyova abaali bagamba ng'emikono tegyawera. Bagezako okulemesa okunominatinga.
bannange situusaano kuba babadde baagala basuutugalidde amakulu. Bannange siri presidential candidate kubanga baagala, nedda kubanga baali tebasobola butanominatinga. Kaakati bwekiba bwekyo bwe kiri, mbasaba mugule amaaso mugule n'amatu mustadinge Museveni trajectory ye bwebadde okulonda mu regimu ya Museveni kugamba mbaleke byabakama n'abeera wali nga takukkiriza campaigninga bakukiriza campaigninga bajja n'agamba ate mukola possession naye nga Museveni azibe ekkubo ne bamuleka n'azibe ekkubo bagamba amukkirizibwa ye chairman w'ebyokulonda alina obuyinza bonna naye tosobola muwulira nga alina ekigambo kyayogedde ng'abasirikale bagadde ekkubo laala eri wali nze ndi wano ne baggala ekkubo yabaka bajja kugamba nze sina TV sabirabe ku mawulire sina social media sabirabe ku mawulire zize bagamba nti musobola kuno kulonda okuteeka mu mikono gyammwe kuno okulonda abasawo n'abanyabo kuno okulonda njagala babuulira nti tewali iteeka ly'obwomenye bw'ojemera ekiteeka eky'ekisiru oba oda y'ekisiru tewali teeka ly'obwomenye bw'okola ekituufu ye byabakama ne bw'aba akoze ekikyamu tewali teeka ly'obwomenye n'olwensonga eyo tuzze basaba kuno okulonda kuleme kubeera ng'okwa bulijjo kuno okulonda twagala kukyusa gavumenti kuno okulonda twagala kwenunula tetwagala kulonda nti tufune ba MP bwe bati ne bameya bwe bati ebyo si bye tuliko kuno okulonda twagala kukyusa nsi yaffe ate nga tukikola mu mateeka nga tukikola constitutionally tukikola legally tukikola non-violently so yensonga lwaki tuzze bassebo ne banyabo okubabulira kyeki kwata ku protest vote kuno kulonda saba tukufuule kwa njawulo kuleme kulonda kwa kubenga si kulonda kwa Museveni kubenga kulonda kwa banna Uganda tulina ensonga lwaki twabasaba okwate bendere eno yonna gye mugenda baganda bange bino bye mbagamba sibabulira ku lwange mbabulira ku lwa Katonda n'ensi yange buli kyokola saagala okikole ku lulwo saagala okikole kwa NUP njagala okikole ku lwa Katonda n'ensi yaffe yes NUP kibiina ky'ebyobufuzi naye twakiwaayo ku lwa banna Uganda era akkiririza mu nsonga zino okitokiriza munze wabula okkiririza mu Uganda kino kye tugenda okukola tukikola ku lwa Uganda kuba Uganda yaffe ffenna ate ffe batuuze abaalaali ffe banna Uganda abaalaali kakati tebabaako na kye babagamba baganda bange tugenda kikola tutya njagala okubasaba muveeyo mu bungi manyi nti emyaka etaano gye ne giyise babawadde ensonga nyingi nnyo ez'okwetamu okulonda ne mulonda e Kayunga ne balangirira namba 5 ne mulonda Emoro ne babasiba baagala babatani ebyokulonda ne baganda bange yesu twabagamba kanoonye kalonde kakuume bakaka kabangi tosobola kukola kisembayo nga tokoze bino ebisatu ebisooka tosobola kabanja nga tokanoonyeza tosobola kabanja nga tokalonze tosobola kabanja nga tokakuumye so nsaba buli step tugikole tulina obudde tulina omukisa mulina amaanyi muli bato mulina n'ebiseera tetulina na mirimu so mbasaba baganda bange mubere ba agenti buli ali wano abeere agenti abaana be Busoga twakkirizganyiza dda Busogayo eri Ntende kati ndinammwe betwogera olulimi olumu baganda bange kino kyekitundu ekisinga okuba ekyamaanyi mu Uganda nziramu kino kyekitundu ekisinga okuba ekyamaanyi mu Uganda mwabaganda bwe musalawo okugoba Museveni musobola omugoba tekigenda kwetaagisa baganda bakadde kigenda kwetaagisa baganda abato yemwe tali omulala so saba bataata bamaama temwenyoma temugezaako ne mwenyoma musobola okikola era mbasaba mukikole mbasaba making sure mutambuza message eno buli omu obeere agent making sure inayo bakyalibo 5-10 abategeera ebintu nga bw'obitegeera making sure maamawo taatawo jjajjaawo abitegeera nga bw'obitegeera ku mulundi guno buli omu alina roole ey'okuplayinga kabeere mwana wa myaka 5 alina omulimu gw'okukola so mutambuze message eyo abantu bamanye twafunako ekizibu
kizibu kya siriimu mwe mwali bato temwaliwo nefiire lutaya bwe yafiira n'abalala bangi siriimu yali ajera bwezi nekulwanyisa siriimu twatuulanga ekiro nga muli ekyeggulo maama ne taata ne batula ne babagamba mumanye ekizibu ekiri mu ggwanga nti kyekino tukijjawo tutya ndi bwetti ne bwetti ne bwetti bwe mugenda ku ssomero nga kyemwogerako bwe mugenda ku ludo nga kyemwogerako bwe muba mugenda ku luzi nga kyemwogerako musobola okijjawo mbasaba eyo yeeba enkola bwe mubeera ku luzi bwe mubeera ku ssomero bwe mubeera ku ludo bwe mubeera mu ggeto bwe muba ku kyeggulo bwonna tulina kusooka kumanya kizibu kye tulina kusooka kumanya kizibu kye tulina nekisooka tukijjawo kaakati ku lunaku olw'okulonda baganda bange basaba muveeyo mu bungi n'abateesobola mubayambe baganda bange akalulu kaako ye mundu yo tuli bangi nnyo tusobola okuba overwhelminga mbasaba muveeyo mu bungi mwenna mugende mu kulonda kino twali tukikozeeko naye twali tetweteeseteese nga bwe tweteeseteese kati twali tetukonektinze na mawanga amalala nga bwe tukonektinze kati nga buli omu alaba ekizibu kyekimu ate n'ekirala nakyo kankibabulye luli twalimu enkwezengeze tutaliimu kati twalina emisota gye tutalina kati n'olwensonga eyo kasaba muveeyo mu bungi mwenna bwemuvaayo mugende mulonde ate temulonda bulonzi nti ono yampadde omutwalo ono yampadde 2 baganda bange ttiimu gye nkulembedde si yakusinika mannyo kukyusa ggwanga era bonna bonanze nga balayiza naye mbasaba nammwe mbalayize buli agenda okujja gye muli wuliriza bangi bagenda kujja gye muli nga beetimbye ekifaananyi kyange bangi bagenda kujja gye muli bagambe nzindirwe lwakuba nzize bwe nti buli agenda okujja gye muli nyinza okubasize naye muyinza obutandabako naye agenda kujja n'akabonero ako mugenda kalaba akabonero ako kagenda kuba kabonero ki temukkiriza kubuzaabuzibwa Museveni akikoze nnyo ate naddala wano mu Buganda agezezzaako okubaawulayawula bwe twamala omuwangula mu maasivule wano mu Buganda kina simanyi vice president simanyi minisita gasiya yenna ne tugoba omanyi kye yakola yayingira mu ffe kennyini n'anoonya abamwoyo mutono n'atandika obbawa obusente bwe wali weewuunyizaako lwaki mpuliriza wali weewuunyizaako lwaki nga tugenda mu kulonda kuno Museveni aleese obubiina bina obw'enjawulo agezeko badongwaza tamanyi nti eno Buganda abantu baabuuka dda so baganda bange mugenda mu kulonda kuno mbasabye abantu betuba tubasindikidde mubatuwagirire abantu abo bwe munaabalonda nja kubabaako obuyinza nze mummanyi nsaba munneesige omuntu yenna yena bw'aligezaako okwendongowaza mummanyi temummanyi bwe ndiringa nabo so mbasaba mubeesige bassebo ne bannyabo mulonde NUP okuvira ddala wansi paka waggulu mutukwase Uganda eno mulyoke mubuulire Uganda bwe banyumira kati bwe mugenda okulonda bemala okulonda temuvaawo ngambye bemala okulonda temuvaawo tekimenya amateeka ate mubeere nga mukuŋŋaana nga bwe mweyongera okuŋŋaana nga bwe mutunulayo temutiisibwatiisibwa muli miliyoni 49 amagye tulina 8,000 poliisi tulina 7,000 ate nga nkubuulire 80% ku bo bawagira ffe Museveni tatuwangulangako mu balakisi yonna nkiddamu Museveni mu kalulu tatuwangulangako mu balakisi yonna oba ya poliisi oba ya magye temubatya abo abantu banyigirizibwa abo abantu bali ku lwaffe buno bukomanda bwabwe obutono ate nga bufaanagana ate nga boogera olulimi lwe lumu bwe butono temubutya obwo musobola okkumira temubatya mubeereyo bwe batuuka okwala akalulu bakabalenga
mulaba. In fact bwe muba musobola mugende mu bibuga mugende mu zitawuni muwere mukuŋŋaane mu byokyupayinge mubeeremo ab'Emityana nga bali mu site ab'Emubende nga bali mu site ab'Ekasanda nga bali mu site Buganda yonna nga bali mu site Busaka yonna nga bali mu site Uganda yonna nga bali mu site. Ekyo musobola okikola. Ekyo musobola okikola baganda bange muli bavubuka. Tebabatiisatiisa. Simanyi wa gye naabeera ku kiseera ekyo. Simanyi wa gye naabeera ku kiseera ekyo nkibabuulira. Oba nga banaaba bansibidde waka Siemayi oba banaaba bansibidde wa buli omu ku mmwe asobola okubeera Kyagulanyi. Ndi wano okubagamba baganda bange kubanga simanyi mirundi emeka gye ŋŋenda kwogera nammwe abaana ba Buganda. Naye wano mu Buganda ivi ne baba Buganda yokka. Oyo musajja musobola mugoba. Musobola yaddayo mugoba. Era singa mukola ekyo ekiseera ne kituuka nga balaba mubembedde buli wamu nga balaba Bannayuganda babembedde bano abantu batya abantu ne bwe batolina kintu kyonna ne bwe batolina kyokutte batya abantu kuba bamanyi bakoze ebikolobero bingi bamanyi ensi etwetoolodde. Museveni aludde mu buyinza myaka 4 tewali muntu ayagala mwesembereza tewali pulezidenti ayagala ku associatinga naye tewali ayagala mwesiga temumutya ono agonze. Kati wuliriza tukomyewa Olivia sawa zituuse bwe ziti Mukyala muwangudde mutandikirewo okujaganya ab'Emubende bawangudde mutandikirewo okujaganya ab'Emukono bawangudde mutandikirewo okujaganya. Kakati batuuke ekiseera mwali mwebuzizaako gyekitebe ekiri wano Kampala ne lwaki Kawempe ebyokulonda bituukawo saa 8 nga byatuusedde Karamoja. Wano Emityana mayiro meka okuva e Kampala lwaki balangirira bye Kotido nga tebannaba kulangirira by'Emityana ebya by'e Masaka. Temuwuliriza oyo nonsense. Nkibagamba kati simanyi mikisa emeka gye ngenda kufuna kibagamba naye bwe muba muvuddeyo n'amaanyi ne mulondanga ensi yonna ekiraba bano boobizamba bonna nga balaba. Kakati byabaka majje nga abukuta alange ebyekisiru. Baganda bange kambabuulire n'abo bennyini abakwata mundu mulabye nga betuuze bano kati njagala obbasaba mwenna nga muli Bakyagulanyi seetaaga kubaawo musobola oddibeerako ebbala era ekkubo lisobola okunyinyiitira buli wamu njagala obbalaga baganda bange kino nali nkirabyeko abalina amasimu gaseereza mugalina mugende mukebera ekyabadde e Nepal omwezi gumu n'ekitundu guyise abaana myaka gyammwe. Njagala obbawa amaanyi nti Museveni n'emyaka gye n'abo abamwetoolodde n'okutya kwe balina amazima ga Katonda mu ggulu nga ndi wano Emityana mbabuulira ajja kunyalika ajja kukakana ajja kuwanika. Bwe munaalemerako ne mugaana okupowa asibye ono akubye ono gyeri bakubye 3 amasasi naye baganye okupowa eri 5 babakubye amasasi naye baganye okupowa eno tiyagasa aweddemu kati ne batuni ziweddemu kati abapoliisi batanze okugjako ebyambalo batanze okudduka emisinde. Museveni ajja bayita agambe Bobi Wine mwagala ki mujje njagala obbawe essuubi ti bwe naaba nkyali mulamu bajja kunzigyayo bagambe Bobi genda oyogere n'abayaaye bo genda oyogere ne baganda bo. Ekintu kyetusaba kiri simple tukisaba wano so that ne bwe mba siriiwo musigala musaba ekyo. Muzeeyi mumugambe tetuyinza mubaako na buzibu kasitaava ku bukulembeze mu ddembe. Bw'aba mukulembeze mu ddembe tusobola musonyiwa n'ebikolobero byatukoze naye ageza akyankalanye Bannayuganda ajja kumanya badikiteta bonna bwe bamaliriza. So njagala mbeere confident, njagala mbeere bagumu baganda bange. Lwaki mbagamba bwe ntyo bwe ntunula wano ndaba baana bato. Uganda
ku population ya Uganda katino kambabulire ne kino kambabulire ne kino mwabakyenyuma nti mukyali baana bato njagala balaga nti n'ensi yammwe etya okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 19 mmwe wakati w'omwaka gumu n'emyaka 18 paka ku myaka 19 muli milioni 25 olira okuva ku mwaka gumu paka 19 muli milioni 25 okuva ku myaka 2 paka ku myaka 39 muli milioni 13 okuva ku myaka 4 paka ku myaka 5 muli milioni just 5 n'ekitundu kati ate bano okuva ku myaka 6 paka kujama mu 7 bali just milioni 2 n'ekitundu abo tuyinza n'okukanywa ng'obuugi so njagala buli kyemukola mumanye mulwanira biseera byammwe bya maaso bamaama bataata mulwanira biseera byammwe bya maaso omuntu abafuga alina emyaka 85 ebiseera bye ebyomaaso egyo gye yatugamba naye ebiseera bye ebyomaaso yabireka dda emabega aleese kitabani kye kitasobatulugunya kyagana kuleeta muzzukulu abantu abo musobola obbekakanulako abantu abo musobola obbewunya mbasaba nti muggwamu maanyi mukikole baganda bange lwaki mbagamba okikola ekyo ate neno ensonga nkulu nsaba mumpulize nnyo wano lwaki mbagamba okikola ekyo kubanga musobola okukyusa obulamu bwammwe ki kye tugenda okufuna singa tumalirira ki kye tugenda okutuukako singa twewaayo ki kye tugenda okutuukako kyekye tugenda okulaba baganda bange tugenda kulaba ku Uganda empya tugenda kulaba ku Uganda ey'enjawulo Uganda nga bannansi be bagifuga Uganda nga bakulembeze bannammwe nga bwendinze nga pulezidenti kyaliwo mugenda kirabako nga pulezidenti munnauganda mugenda kufuna pulezidenti nga munnauganda gamayitinyira weno kitawe weno asibuka eno wawawawa mugenda kifunako ekyo mugenda kufuna eddembe lyammwe the real taste of freedom okwogera endowooza yo nga tegujja kuba musango nga tukyalina musango okuba n'ennyindo nga ngazinga eyange nga tegukyali musango tewali agenda kwata mwana wa munne amutwale mu basement embu amuyigiriza Runyankole tekigenda kuddamu kubeerawo togenda kusanga baana b'abantu nga babasibye kubanga waliwo okwesimbawo ne bawagira omuntu omulala tekigenda kuddamu kubeerawo tekigenda kubaddamu kubeerawo nga bakugobaganyiza ku ttaka lyo era nammwe bwe bagoba ku mataka gammwe mbasala ekintu kimu kyokka yasimakinga ettakawo we riri obeere ng'omanyiiwo terisenguka mu Uganda epeeyo mugenda kulaba ku nguudo ennungi baganda bange ezo triliyoni 5 ezibbibwa myaka 5 ezo triliyoni 5 ezibbibwa myaka 5 zisobola okuzimba enguudo zonna mu Uganda n'olugenda ku luzi ne tuluteekako kolasi ate ne basigalayo ne balance ezo sente Museveni zabba zagamba nti classified za security tulina olutalo nawe tugende tutulwana buli myaka 5 babba triliyoni 16.8 almost triliyoni 17 ezo sente zisobola okutereza amalwaliro gaffe mu Uganda gonna mugenda kuba mu gavumenti empya gyenkulembera amazima ga Katonda okusanga ng'omukazi yafudde ng'azaala ebeera police case Dr. bambuulirizeeko kyekyabaddewo amasanyalaze gavuddeko ani akola mu masanyalaze naye olunaku lwaleetufu abakazi 20 buli nnaku nga bazaala tekigenda kuddamu kubeerawo mugenda kuddamu okulaba okweyagala baganda bange mwe abato temwabirabako ne bano bamaama ne bataata bakinvimbi bamanyi ti train yali yeetolola Uganda yonna mugenda kuddamu okulaba ku train egaali z'omuka kati mwasigaza byumayuma babitemamu scrap mugenda kuddamu okulaba ku zi train mugenda kuddamu okulaba ebintu nga bimulabe Kenya wano mu Uganda tetulina kubeera na airport emu nawemubenda ayagala gende Bulaaya alina kudda Ntebe newekotiga alina kudda Ntebe muli basiru mu mwaka guno munsi eno nga tuli bato ku bugagga bwe tulina
oyo gold gwola bawo oyo gold yasobola okutransforming nabagambye batunda $2 billion billioni 2 eza dola eza golodi yenna mu Uganda officially mu butongole wa family ya Museveni ebirombe byonna babiwamba si Karamoja si Busoga si Busia si wano waffe Kasanda byonna ebirombe babiwamba ekitaba kya Museveni kya Janet ekitaba kya Janet kya Sodo ekitaba kya Sodo kya Sale ekitaba kya Sale mbamanyirani abantu baganda bange kambabuulire mu nsonyi okogeza obusungu naye binnuma ate naye bw'ona kirowoozaamu kijja kuluma naye ninenyiike ate sinza omu nawe oli otyo lwa butakirondoola mukikirize musaba yatubadda mu kiseera kino ey'okufikawo yaani naye nga gyagenda njagala baganda bange mubeere wano nga mumanyi nti Uganda empya esoboka tusobola okubeera mu nsi yaffe nga tugyeyagaliramu nga buli kimu kikola nga amasanyalaze tegavaako ate nga siba ga buseere nga amazzi buli wamu gatuuka mu nsi yaffe Uganda nsi ngagga nnyo tugenda kubeera mu Uganda nga abasomesa basasulwa bulungi oba osomesa sciences oba osomesa arts nga temuli mu kusosola tugenda kubeera mu Uganda nga abaana basomera bwerere naye nga ne bwe bagenda ku ssomero bafuna ekyokulya mugenda kubeera mu Uganda nga abasoma balina emirimu kubanga twabasuubiza nti tugenda creatingawo emirimu milioni 10 million jobs in the first 5 years so kyemulwanirira njagala mbeere nga mumanyi nti mugenda kifuna n'okukirwanirira baganda bange mulina okwewaayo mulina okusinziira mulina okufunvubira temutyabe mutya batya nnyo mmwe temutiitira baganda bange njagala mukitwale ku mutima mutambuze obubaka buno mbasaba message gye mbadde leero I want you to translate this message in various languages in your language make sure your people understand you na waomba mubadilishe hii message kwenye lugha zote bana mbasaba buno bubaka mubute mu nnimi daimwe dona muhinduro egi message mugite omu nnimi zanyu zona nobasa kuba omunyankore nobasa kuba omukiga simanyi nalukyolize yeŋŋandabye naye mbasaba buno obubaka baganda bange mubutambuze mubagambe nti bali abantu aba NUP tebaagala jasi kufuna kufunye bukulembeze wabula baagala okukyusa ensi baagala obugaga bw'ensi buyambe ensi baagala obubbi bugwewo baagala obwannakyemalira bugwewo tugenda kubanga abafunye independence bupya baganda bange nsaba mutwesige naye nsaba mwesige ekirowoozo kyammwe kyokkiririzaamu kikiririzeemu teeka omutwe gwo obwongo bwe buli ate baayo bakulabe stand up and be counted baayo olonde tutte obudde bwammwe bungi bannange kuba tutuuse leeti nga mumanyi batugalidde amakubo naye mumanyi bamaama bataata temuggwamu maanyi temulekerawo okulowooza ku Uganda mpya temulekerawo okusuubira temuggwamu ssuubi agwamu essuubi abamufu naye mukyali balamu mukyalina ebiseera bingi eby'omu maaso tulwane tuwangule mutambuze message eno mutuuke buli kumuluka mutuuke muli ku kyalo tukyuse ensi yaffe mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza baganda bange mukama abankuumire abawe bulamu akkirize tulabe ku Uganda empya maliriza nene ensonga ate nga nkulu nnyo maliriza nene ensonga baganda bange already mbagambye nti buli agenda okujja nga akalinga message eno agenda kujja n'akabonero tewaliyo independence gwe tusindise tewaliyo independent candidate gwe tusindise temukkiriza Museveni obadde obakiikamu omuntu yenna eno kuno okulonda kuyina sayidi bbiri sayidi y'abanyigiriza ne sayidi y'abanyigirizibwa sayidi y'abanyigiriza twataddewo dde omusitale musenyu kati abamu bali ku sayidi y'abanyigiriza ku sayidi y'abanyigirizibwa nako kuliko abalala mwebale nnyo mwebalirira mukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka wangale basabo ne bannyabo bannamityana mukkirize tukole omukolo guno ogw'ekitiibwa sabo aw'ekitiibwa ennyo Kyagulanyi nze ndi jjajjaawo nze Katikkiro ow'ekika ky'Embwa mu Bwakabaka bwa Buganda
Katikkiro Emeritus kubanga bawampa fulaga ngende mbere meeya obukulu buli netusabayo omulala era wano waliwo Katikkiro omulala Owengo besaba asembere wano tukole omukolo guno twagala okukwasa engabo eno era n'effumu kubanga kabonero kakulu nnyo mu Bwakabaka abalabe bonna abagenda okulwana naawe tebajja kukusobola kubanga engabo eno ejja kubatangira effumu bwebanaali kasuka bijja kutomera ku ngabo eno era obeere muwanguzi. Tusaba Katonda akuwangulire era okeere enkya ogwe pulezidenti waffe omwagalwa era tukukwasa engabo eno n'effumu kabonero k'abajjajjaabo mu Buganda wano nga kakulu nnyo. Tusaba Mukama akuteremu obwangu era akwanguyize obutalo. Nze Fulaga Feyala wano mu Busindi Division, Meya Mukambwa waali nga Meya wa Municipality, Omani MP waali, Honorable waali n'abalala bonna we bali kwabanjudde dda wootabadde bannamityana ba Fulaga Feyala pulezidenti wamwe abatumidde mumuwulireko. Bannange mwebale nnyo mwenna ababaddeko olunaku lwali luwedde nga yo netiwaaka etuvuza sipiidi mwe mba mumanya nti yo netiwaaka y'Emityana ebadde kigoye weezinge enkuba etonnye Emityana. Nze kyendabye olwaleero sikirabangako emmotoka zisiraanye olaba nti ntuuse leeti ku live emmotoka zisiraanye emmotoka ziganye nga amakubo gaseeredde naye kye mba mumanya nti tumaze ne tutuuka ku ssaawa ebadde esembayo tutuuse kuva eni ssaawa 11 naye nga dde olwaleero Mityana bwatyo bwakoze eki twala omukisa okwebaza mwenna abaana b'ewaka ab'Emityana mwebale kubeerako mwebale butanswaza sijja kweyita munnamityana nga temukiise mwebale kukiika babambi mwebale kukiika mwebale kujja naye mukimanye nti tutuuse leeti intaneti bagikyankalanya ate nga newaka yennyini netiwaaka si nnungi naye ng'olwaleero ddo bwetyo bwe luwedde olunaku lw'enkya mubende Kasanda kati nno kandabe empitawo gye ngenda oyitawo wano mubeere bulungi bannange kati abe tugenda zivuga ziza gye tubeera kati.